na nambuze Saudi. No mwana ono. Ngotutandise bulala mangu gadeno. Gabajo kanyo gadulu mu kituli. Oshegera. Masoli otya. Okay. Nansa isokulaba. Nango kusanga nyabo. We waawo gwe mulundi wa gusoso kujja mu program eno surprise. Mu program eno yes. Lwaki tuchawa nnyo bwotyo. But let's find an invitation. Then there's always a first time for everything. Kale. Yeah, wanange. Olioti. Ndi bulungi mpozi gwe kwendi. Kwoli. Bampulira. Bakulindirira naye ne tutakufuna. Era ne mathali tamufuna because twayina muko. Twakwatagana muko nga BBS final. But this time round, kirungi nti abantu babalina. So babuzeeko. Abalaba BBS telefina ndi wasannyo okuba nti olunaku olwaleero nsobodde okubaawo era tugenda batunyumya musubira we tunaavira wano mujaba mwongedde okuntegeera nange okubategeera ne music mumutegeerere ddala bulungi nnyo. Amanya nze Tamji official. Matuufu gwane. Nze Mugisha Deogracious. Mugisha. Yes. Leka naawe abantu babuuze mu Reka. Ate ndo manyi nze nakulira wano siina lwe manyi era mubamu akabuuza ng'omanya akabuuza kali emmere ogamba ki okomaawo enkoma tukuba erya wano lyennyini erya wano mumpe lye mwagala tukuba eryani awo Kambuje wanange alyanguyiza bwadde ayina gwe yagamba erinnya lyange Tamji kati mukulwana nalyo Erya Tamji livaawa. Tamji yali nickname ku somero tulinayo batamaga talufe simanyi abaana abo b'amagezi bagajjanga ne bafunanga engeri gye bagatta amannya ago oba oliawo nga batandise kuyita Tamji oba oliawo ng'oli bamuyita talufe oba oliawo bamuyita tamaga. Bino bye bavanga amannya emabega neryo ndinoonya we livanga sirabawo. Kaakati kiteekwa kuba nga baagatta amannya. So because ye bakutuma mu high school n'osalawo okutambula nalyo. Natambula nalyo mu ssomero so like ate nagenda olaba nga liri unique kuba kati bw'oyogera Tamji tekifaanana ng'ayogedde nti Festo oba James. Ba James bangi. Wali oliddeyo Tamji omulala? Tamji era ndowooza nakasooka kuwulira ggwe. Naye kati engeri gy'oli yetumye tujja wulira abalala. Abantu bagenda bakoppa mbalaba abagoberezi mbalaba. Oba gwe yakoppa bali. Kale tugende n'ekyo. Olw'okutandika okuyimba otandika ddi? Okutandika okuyimba nakatandika mabegakawo mbadde nnyo mu kuwandiikira bayimbi balala. Ne kati okuyimba nakatandika. Yes, era ninawe nyimba nga 3 natandikawo COVID nga wedda wewatyawo. So nyimbo inawo 3 watandika nenga back then in school wayimba koko wayinako bya practice. Of course nze nawangulanga bazita bati awards ezo asinga nga bamu basinga awards ezo nazina nyingi. Wayimba wakolanga nnyo miming oba folk songs. Okuzanya emizannyo folk songs okumayiminga byonna nabikola. Oyinayo kujjukira ka folk song mwana gwe. Kakati omutwe gulimu ebintu bingi. Era mubamu obwo bw'essomero bw'ojjukira nga lwakayimba kojjukireko ke mwayi. Sisi twagenda mu kibiro kamanyi. Ate ka buto nnyo waliwo n'aka secondary waliwo obwa seeki. Obwa secondary sijjukira bulungi bannaaye nkwataganye nnyo omutwe gukwataganye nnyo. Gukwataganye nnyo tutambule n'ekyo Martha Mukisa. Oyinayo akayimba konna kojjukira nga ka secondary. Waliwo bwe twayi kuba kati obviously I'm so sure wayimbanga. Waliwo obuyimba bwayimbibwanga either nga kabanga ka church oba kabanga ka folk song traditional folk dances ezo nenga kugendako obuyimba. Which song do you remember? Munseno koze muchi kubencho jivamu kati nonzijukirwako ki wembanga nvuddeo abange oba kulya buli kunywa bunywi swadde temuli kyamatendo n'okukujjukira olw'amabanja bikolimo bye bikukulembera. Said Bali Kudembe Mitala Maria. Wamabe bano babali kudembe benyini. Actually that is it. Yeah. Obuyimba obuwulira. Obuyimba yeah. Muba mako koba oli attached to ngogamba kano kwa at least warokenzukira mbiseera ebyo. Muzeeki gwe wayina Martha Mukisa mu ssomero. Muzeeki. Nali njagala nnyo music. Yeah, kyekisookera ddala. Era I was on a Bbasale. Mitala Maria. So nzijukiranga nze bakuba engoma. Bana dusedda
naye ate weziba sawa za prep nebase banchebase prep wamudojinganga yes banchebase so samudojinganga naye engoma naziwuliranga nnyo okusinga akaddekeko kugenda mu prep yes mubaamu obuntu abaana bala bwe tulina obwobutanaaba nga obwokuwandiika ebintu nti please remember me obwokuba abasomesa ennoni. What did you do apart from singing? Apart from singing? Nabuzanga nnyo ebintu byange. Kati you know boarding school. You come and put on exam no. Kati oba oli eri ku campus, you know you're the oli wakabi. Olaja Martha jamu sapatu zange. So nakozesanga nnyo ebintu bya bannange kuba byange. Simanyi oba nali bulaga javu nga abalala babitwala. So nange nentuuka nga kati woba nga toyina ojabuzi n'oteeka muzomulogo oli awo nyabo jamu. Which kind of a kid were you or a student were you? Mu ngeri y'okuba nti family yali zino ezitalina ezirina oba zino embedde? Yali I should say it was Makati. Makati naye nga yeeya naye ng'efuba nnyo ekibaati oba mwatwalanga zino eza leather ez'ekibaati ne bakuteramu amawekego ne bakuba n'ebirijjo otamu mpaka weggwako kati olina ozikekereza so nga olina okumanya engeri gy'okupambanamu. Olunaku olwero omuntu agenda kwebuuza mwakwataganidde n'omwami ono okutuuka nga mukola oluyimba because I know mulina oluyimba babiri but mwakwataganirawo okubanga mukola oluyimba? Omwami ono ekisookera ddala ye yawandiika oluyimba lwange olwa Exiwo. Yes, Exiwo bakikola atya wakulaba kawulira atya njira nange nenkimubuuza oba akikola atya oba awulira atya. So Penny yono omwami naye nga ku tiimu yange era still ayina abantu bakwatagana nnyo nabo. So from that time I think naye we yatuukira ogamba kati now nange nyakola music. He has been talking about the collaboration. Can we work together? Can we work together? Paka we twatuuse mukama n'akireta nga nkuzizayo katono nnyo emabega. Oluyimba lwa X, was it your idea or fully It was fully his idea. Yes, baweereza oluyimba nenduwulira. I got attached to it nendu recording. Aine lukola bulungi. Yes, yeah. So kuluno ngaja kuchaba kiti lwaki mubonna Martha. I know people write for people songs nenga tebali interested okola nabo. No kakati Martha ono twa like ye ne management ye twa connecting bulungi omanyi bino ebyokukola ennyimba n'abantu wetaaga okukola n'omuntu nga tagenda kukalubiriza budde buno tuli wano naye muyimbi omulala oba oli awo mukubira nti jangu tugendeke wana abatanzi waneeno ate n'akuwanvu yabikiwa ebito so kitegeeza kiba kirungi nnyo okukola n'abantu bwe mwetegeera atagenda kukalubiriza ensonga lwaki nakola n'omukyalo ono. Kyoga Martha si muzibu. Simuzibu. Chwabe tuwulira nti Martha muzibu nnyo si bituufu. Kuki ku nsonga ki anti mizo bamuyina ensonga za mwenda. Abantu batugamba nti Martha yeematira. Basajja bakazi. Bonna babyogera. Yenga nzimbadde sinabamulaba mu kibeere. Sinawe nakirabye yadde. Oba otidde bu team management. Wamankutya? Awo wenyini mukkiriza tumulamu katono nnyo ngenda kubanga nkomawo nabo bombi babiri ayi tubire nga twongera okuwayawaya mutova ku BBS Final program kiri kitya nkomawo.